Mwakigwa nvubu lwe zirwana lwe gulabe ennaku. Era bwe ziba nga zirwanye olwo ne ziryoka wamma zikulaga omwaki, kola omwaki okufaananako ogw'endege. Anti endege ziba nnyingi ne ziyoogaana. Weewaawo siise omu nga Walugongo ku Bukukumbo, weewaawo n'omusomesa mu Nabusiro Ssaava Bbosa Musisi. Ndi ne muganda wange Prosper Paulo olunaku olwaleero era tubatambuza mu ssomo lino Omuganda n'okwabya olumbe. Omuganda n'okwabya olumbe, bulombolombo bungi bweyolekera mu mukolo gw'Abaganda ogw'okwabya olumbe, era nga bwe twabategeeza nti bino bya miraatiira, kyentegeeza nti biwanvu nnyo, tetuyinza kubinyumya lumu nga bwe mukimanyi nammwe nti TikTok tetuganya kukola videos mpanvu. Kati twasalawo tubawe episodes oba obutundutundu. Muganda wange Prosper tuli ku kaakumeka, bwe mba nga seerabidde kano kayinza okuba akookutaano oba akookuna, naye kyonna kye kiri kitwala muwendo ogwo gw'oteekamu ogw'okweresa byonna n'ojja olabe era ogoberere. Bw'obanga ozzenga otugoberera okuva gye twatandikira, nkakasa nti ofunyeemu ate era okyafuniramu ddala. Kati tweyongerayo mu kitundu kino era nga tutandikira awo we tuba twakoma. Twabalaga bingi naye mu katundu kano twagala tubalage ate ku kye tuyise obuvunaanyizibwa obw'abantu abatereka ekiraamo. Obuvunaanyizibwa twagala tulabire ddala abantu bano abatereka ekiraamo buvunaanyizibwa ki obubasuubirwamu, buvunaanyizibwa ki obweyolekera mu bo. Twagala tulabe obuvunaanyizibwa bw'abantu abo abatereka ekiraamo oba abateresebwa ekiraamo. Gwe lume gumba amazzi gawole. Nze busoomu mugudde mu mmanga, naawe ntambuliraako tulabe nga tugenda mu ngeri ya butalekana nga Ssonko na Kkovu. Lume gumba amazzi gawole. Bino nja kubyettira amasanda gettira ensowera. Mbyasire omusamaavu w'amannyo ayasiira kasooli olwo tulyoke tubive kumu okufaananako wamma omuyala ate ayogera byonna mu mboozi ey'akakandago nga talekaayo kale, kubanga ate oluusi wayinza okubaawo ey'akabato eteredde ku ntatizo ez'entawumba. Ye lwaki mbatuuza ku nkanaga? Mwebale okulya ey'omutamiivu n'okwekuumirawo wano. Saagala emmeeme esale mayira, emmeeme saagala esale mayira, awamu n'okuwetwa empiima yonna gye muli. Kakati obuvunaanyizibwa, abantu abo bateekwa okukuuma obwesigwa. Abateresebwa ekiraamo bateekwa buteekwa okukuuma obwesigwa munnaabwe obwo bw'aba yabateekamu okubakuumisa oba okubateresa ekiraamo kye. Bateekwa okukuuma obwesigwa. Kale mu kyo kye tutegeeza kye kiriwa obutalaalaasa nsonga ziri ezeeyolekera mu kiraamo. Tebalina kulaalaasa kiraamo okutuusa nga ekiseera kyakyo ekituufu nga kituuse oba nga kibaddewo, nga kyekyo ddala we kituukidde okwanjulwa oba we kisaanidde okwanjulwa eri be kikwatako. Kale obuvunaanyizibwa obwo tubulaga. Omuntu nga yaakafa, abantu abateresebwa ekiraamo basaanidde baveeyo oba beesowoleyo bunnambiro bajje beeyanjule era beerage mu lwatu oba mu lujjudde lw'abantu nti be baateresebwa ekiraamo. Beeyanjule, bateekwa okuvaayo beeyanjule nti be balina ekiraamo ekya musajja mukulu oba omuntu oyo gwe tuba twogerako aba yafa eyakola ekiraamo ekyo. Noolwekyo n'omukulu w'oluggya asobole okumanya wa waatandikira oba biki ebiba biddirira. Obuvunaanyizibwa buno tubulaga. Kati n'ekirala, olunaku olw'okusoma ekiraamo, abantu bano bwe balaba nga olunaku olwo lutuuse olw'okusomerako ekiraamo, tebatuma mubaka yenna.
beesitukira buli omu, beesitukira era bajja ne babaawo bonna nga bwe baaliwo ng'ekiraamo kino kikolebwa. Beesitukira, tebatuma mubaka yenna, beesitukira buli omu ne bajja kubanga bateekwa buteekwa okubaawo era tebatuma mubaka. Tuli ku buvunaanyizibwa bw'abantu abateresebwa ekiraamo mu buwangwa buno obulungi ennyo ddala. Ekyo nakyo musaana mukitegeerera mukimanye. Kakati n'ekirala, ekiraamo kiteekeddwa okusomebwa mu lukiiko.